Nkulamusizaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinza okuba ng'otuwuliriza okola ky'amaanyi nnyo okwekumira ku mayengo gano. Ekibiina kya PLU ekikulibwa General Muhoozi Kainerugaba Chief of Defence Force kyalabiddwako mu miitingi ennaggulu. Ngenda kuba nga ndukuwa omanyifu olugambo tebaalutukubira, tuliwo kuweereza nakubuulira ki kye babala nakulaba ngeri ki gye tusobola okuba nga omanagingamu ebintu bino obeere ng'olabira wala, oversight yo ng'erabirako wala okusinga ku y'abalabe bo. Oli ku Yugi Updates TV osinzira okuba ng'otuwuliriza era weebale kwekumira ku mayengo gano. Gwagala otwegattako nagambye genda wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko okonene mu kadde kajja kuyambako okuleetera notification message buli tuba tutaddeko information gwe mukwano gwange. Weebale kwagala channel eno era nga mbasiima omulimu ogw'amaanyi gwe mugenda mu maaso n'okukola. Abali mu diaspora mbalamusizzaako nnyo, mwebale kwekumira ku mayengo gano mikwano gyange. Ekibiina ekya PLU nga kikuliddwamu omukulembeze waakyo ne bassenkulu baakyo naddala General Muhoozi Kainerugaba Chief of Defence Force mbu ng'ate era Special Presidential Advisor mu Special Operations mu UPDF kyalabiddwako mu miitingi ennaggulu. Mbu miitingi eno yadde egendereddwamu okuba embala strategies no planninga butya bwe bagenda ohandolingamu, butya bwe bagenda okukwatamu okwekalakaasa General Muhoozi Kainerugaba kwe yalangiridde ng'ennaku z'omwezi 10 February okubanga bamaakinga nga beekalakaasa nga bagenda ku Parliament y'eggwanga Uganda. Babalabyeko nga bali mu kuba plan, nga bali mu kuba strategy mu ka-meeting kaabwe nga bo aba PLU basobole okuba nga batwala okwekalakaasa ku Parliament ya Uganda. Bino nno ojja biraba gwe mukwano gwange naye saagala bikujje ku mulamwa olw'ensonga nti no bagezaako okuteekawo buli kabadi okulaba nga banoonya sympathy eri abantu, banoonya sympathy eri mmwe basobole okuba nga bali recognized nabo ku political landscape ya Uganda. Naye ekyo mulina okuba nga mwebereramu baganda baffe era tubalabula ebintu ebibajja ku mulamwa kubanga nsonga ki emutegese okwekalakaasa. Tujjukira bulungi olunaku olwokutaano ennaku z'omwezi ezaayita luli Parliamentary Committee yatuula ne musamonalinga n'emukoowoola okumuyita okumubuuza kajojjoji w'ebibuuzo ku ngeri gye yali atiisizzamu eggwanga ku bibanja bye ebya social media, omuli okugyako Bobi Wine omutwe, omuli okutugumbula Dr. Kizza Besigye ku lunaku lw'omwezi olwabazire mu ggulu. Ebyo yabyogera lunye. Kaakati saako n'okutiisatiisa amawanga ag'omulirwano saako n'ag'ebunaayira, saako n'okutiisatiisa ba white mercenaries abali mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Ebintu ebizaalidde eggwanga lyattu Uganda leenya whereby nti n'eggwanga erya Congo erya Sudan lyatuka ekisaani liwandiika ekibaluwa nga lisaba gavumenti ya wano olw'ebyo ebyayogeddwa Chief of Defence Force bawe nga bagiwandiikira apology bagyetondere kuba bo tebagenda kutiisibwatiisibwa na kuteeka bantu baabwe ku bunkenke ng'ate CDF omukulu Chief of Defence Force mu ggwanga erya Uganda omukulu ye yayogedde ekigambo ng'ekyo. So ensonga ng'ezo ezaleeta okuba nga Parliament eyise ekiteeso bayite CDF basobole okuba nga bamusoyasoya kajojjoji w'ebibuuzo. Yabagamba nti tajja kulabikako mu maaso gaabwe kuba bo baddiikuula ate tebalina mulamwa okuggyako okuba nga bali ku lyanguzi efumbikidde buli kiseera. Kasita tasobola kulabikako mu maaso gaabwe waakiri baagala mpozi kagenda abakwate bukwasi abasibe. Byali ebigambo bya General Muhoozi Kainerugaba mu kureplyinga nga pressure esusse ey'okuba nga bamwetaaga abeeko kajojjoji w'ebibuuzo byabuuza. Kyewuunyisa Parliamentary Committee yaddamu otuula era nga UPDF tegenze na CDF General Chief of Defence Force wa Uganda General Muhoozi yabikako naye ate reforms ne ziyisibwa. Kati ggwe lwaki olowooza bano tetubayitire ddala baddiikuula
kubanga mukimanyi bulungi mwe mulina amateeka agabagavaninga, mulina road and authorities ezisobola okuba nga zikowoola General Muhoozi Kainerugaba omukangavula. Lwaki muba mwesika bwe muba nga temulina basaze mwalya? Lwaki muba temulemerako? Kuba wano mu Uganda no bodies above the law. Ekyo tukimanyi bulungi. Amu wadde ku Yugi Update TV nga kw'osinziza okuba ng'otuwuliriza, gwe ayagala otwegattako kirira wansi awaliwo ekigambo subscribe. Ekigambo subscribe kikoneko, nja kuwosula bulungi nnyo otweyungako ddala olwere follower. Baganda bange abali emitala w'amayanja mbanirizaako nnyo. Nabagambye gwe ayagala okulanga naffe enamba y'essimu eri awo eri mu kigambo ekimyufu ya WhatsApp. Kuba oyitira ojja kuba otufuna bulungi, osobola okuba ng'olanga naffe gwe mukwano gwange aliyo bizinesi yo, nawe osobola ogikuba abantu nawe omanyikibwe. Guno omwaka gwa kwebeereramu bannange bw'ensonga tubawadde offers ezo ez'ekika ekyo. Tubaagala nnyo, mubale kwekuumira ku Yugi Updates TV.